وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكسوكر الدلا توبز الله سبحانه وتعالى وبالدرسين tumusaba akkiriza okujja kwaffe wano atusomye okusobya kwaffe n'okwonoona kwaffe atwanguyiza okutuuka gyali nga tuli bawanguzi. Ekyokubiri nebaza abateesiteesi batabani baffe abateesiteese eddarasa eno newankubadde nga bagiteeseteese wala ne bakiteekeddeteekedde ne babeera nga oba oliawo tebagiwadde nnyo buzito naye bo bakoze omulimu gwabwe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke kye bakoze ku minzaani emirimu gyabwe emirungi. Ekyokusatu nebaza mukadde waffe qaadi wa Mukono y'omu ku babadde abateesiteesi ba ddarasa eno era yankubira essimu butereevu nampita mu ddarasa eno. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala omulimu ogwakola aguteeke ku minzaani y'emirimu gye emirungi. Buli lw'obeera mu kifo ekifaana bwe kityo Allah amuyisizeeko obulungi. Lw'obeera mu kifo ekifaana bwe kityo oteekeddwa okubeera nga kyosinga okuteekako amagezi n'ebirowoozo bantu okubeera nga bayiga eddiini yaabwe mu butuufu bwayo nga bwekola etya nga bweri. N'obanoonyeza abasomesa abalungi b'okakasa nti bali ku busiraamu obutuufu n'obabaleetera abasomesa obusiraamu obutuufu. Tolwanyisa bulwanyisa nga abalala bakola, walala afuna obukulu n'abeera nga amanyi ge gonna agateekako ate abasaasaanya amazima. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akutaasa oleme kubeeramu abo era ayongere okukuyambako okutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'olina. Ensonga yange gye njagala okutandikirako, bakyala bali wano bannyinaze ne baganda bange, obuwanguzi obusinga obuwanguzi bwonna kwe kutuuka eri Allah ng'oli musiraamu, obusiraamu obutuufu. Era buli omu okusinziira buli omu bw'anaatuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala bw'agenda okulamulwa nga bwe kiri mu hadithi ya Jaabir bin Abdillah, yub'athu kullu 'abdin 'ala ma maata 'alayhi. Buli muntu wakuzuukirira ku kye yafiirako. Buli muntu wakuzuukirira ku kye yafiirako. Wala Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani ekitiibwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Okufa tekubatuukangako okuggyako nga muli basiraamu. Kati ekkubo erituusa omuntu kukufiira ku busiraamu yeetagisa ebintu bina, tera okubyogera. Ekisooka maarifatul islaami wa ta'allumihi, okumanya obusiraamu obutuufu n'okubuyiga. Tosobola kubukuuma nga tobumanyi, olina kusooka kubumanya n'olyoka obukuuma. Kati eddarasa zino ziteekebwateekebwa ng'ekigendererwa kyazo kutuyigiriza busiraamu butuufu, sobola okukuuma gye tukola tutya, kye tumanyi. Ekyokubiri, addu'aa'u bithabaat ala al-islaam wal mawt alayhi, okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okunywereza ku busiraamu n'okubufiirako, kubanga obusiraamu ge mazima. Obusiraamu ge mazima, teri mazima malala gatali busiraamu. Lwaki obusiraamu ge mazima? Anti obusiraamu, amakulu g'ekigambo obusiraamu kitegeeza al-istislaam lillah bitawhid, kitegeeza okwewaayo eri Allah n'omwawula ku buli kintu kyonna n'osinza ye yekka, kibayita obusiraamu. Kwewaayo eri Allah n'omwawula ku buli kintu kyonna n'osinza ye yekka, kyekisooka. Ekyokubiri, walinqiyaadu lahu bittaa'a, okubeera omuwulize era omugonvu eri amateeka ga Allah n'ebiragiro bya Allah. Oteekeddwa okubeera mu nsi muno nga Allah yakulagira, si gwe weeragira, tokola byayagala. Ekyokusatu, walbaraatu min ashirki wa ahli, obusiraamu kitegeeza okwesamba okugattako Allah n'abagattako Allah. Obusiraamu kitegeeza okwesamba obuwakanyi n'abawakanyi.
Islam kitegeeza okwesanga obukafiri n'abakafirira Allah subhanahu wa ta'ala obusiraamu. Kati ekyokubiri okusaba Allah subhanahu wa ta'ala akunywereze ku busiraamu era abukuttireko kubanga ge mazima. Ntegerekese. Ekyokusatu hijrul bi'ati sayyi'ati, okusenguka environment embi, empangaala embi. Tugamba ebiseera ebisinga nga tubuuza abantu owangaalira wa, owangaala naani, ekifo ky'owangaaliramu kisobola okufuuka ensonga eno n'obusiraamu bwo n'abantu bowangaala nabo. Ekyo oteekeddwa okwetegereza owangaalira wa, baani bowangaala nabo. Abantu abamanyi b'obusiraamu mawanga nga Saudi Arabia bagaana abasiraamu ogenda mawanga agatali ga busiraamu nga Amerika ne Bufalansa n'amalala, bagamba nti waliwo amateeka ge balina okusooka okuyitamu okukkiriza ogenda mawanga ago kubanga basobola okubeera nga obusiraamu bwabwe bukosebwa. Kusinziira ku gye bagenda okuwangaalira n'abantu bagenda okuwangaala nabo. Ekyokuna maarifatu haqarati alhayati dunya wa zinatiha, okumanya obutono bw'obulamu bw'ensi eno n'ebyokwewunda byayo. Okumanya obutono bw'obulamu bw'ensi eno n'ebyokwewunda byayo. Teriyo kintu kyonna kirina kubeera kinene mu maaso go nga kisobola okuweesaayo obusiraamu bwo. Okubanga oli mugumba tekisobola okuweesaayo obusiraamu bwo ogenda ofiire mu masabo, oba okubeera omwavu, oba okulwala. Bw'owala okutegeera obutono bw'ensi, teriyo kintu kyosobola kutwala nti kinene kikusuuzaawo obusiraamu bwo. Ekimwebyo byonna ebyensi Allah baga mu Qur'an ekitiibwa, wama utitum min shay'in amataawu alhayati ad-dunya wa zinatuha. Temulina kyonna kye mwaweebwa okuggyako kyakweyagala okutonoka obulamu bw'ensi era kyakwewunda kwayo. Wama inda Allah khayrun wa abqa, ebiri eri Allah bye bisinga obulungi era ebyokusigalawo. Afala taqilun, temulina magezi? Teri alina magezi asobola kulondawo byakuggwawo bino ebyensi n'alagajjalira obulamu obujjuvu obwejjana. Buli ategeera obutono bw'obulamu bw'ensi, obusiraamu bwabukuuma n'atatwalirizibwa n'ebyo ebiri mu nsi ebiyinza okubeera nga bisaanyawo buki obusiraamu bwe. Ntegerekese. Kakati omusomo gwe bampa njagala ng'ogereko mu bufunze nnyo kuba budde bugenze. Gwali gugamba salaamu alaikum nti ma huwa nifaaqu, obunnanfuusi kyeki? Amasala gano ag'obunnanfuusi abasiraamu bangi tebagamanyi okuleka abaasomako ku ddiini. Ekitabo kino Sheikh akimanyi Qaadi kya siniya 2 al-aqidatu lis-saffi ath-thani al-i'dadi ey'eddiini. Mu kitabo kino bayogera ku nsonga ez'enjawulo ezoonona aqiida n'ezigikendeeza. Kyetugenda okugyamu omusomo gw'olwaleero mu ddakiika enfunda, naye nga sinaba kwogera ku biri mu kitabo muno, nsaba muwulirize bino wammanga nga bikwatagana n'omusomo gwe tugenda okusoma. Ekisooka, ma huwa al-imaanu, imaani kyeki? Kiki bayita imaani? Kibuuzo nkyolekeza mmwe kubanga imaani erina akakwate ku musomo guno ogw'obunnanfuusi. Imaani kyeki? Sigambye nti okukkiriza Allah, imaanu billah, nedda ngamba al-imaanu, kibayita imaani. Ani ambulira ansa? Tulabe kibayita obusiraamu. Kati ma huwa al-iman, kiki bayita imaani? Tugambye nti amasala ga nifaaqu ag'obunnanfuusi bwe bampadde okusomesa galina akakwate ku kibayita imaani, birina ekibigatta. Imaani kyeki? Sheikh darsu nsonga oziwulidde zino?
iman chechi abakyala naam salamu rahmatullah iman yenneeyisa y'omukkiriza omusiraamu kigambo munyunazo akyogedde ekyo nakyo imaani mulimu gwa mwoyo oba mulimu gwa biyungo kansituke n'okusituka subhanallah afwan kitegeeza nsegeta kusigala wano okukwatako shehe nga oyimuka nedda tufaayo kansigale wano imaani muli njawulo kyeri wakati w'obusiraamu n'obukkiriza njawulo kyeri wakati w'obusiraamu n'obukkiriza naam sheekh obusiraamu ebikolwa byabwo byakungulu birabwako okusaala okusaala ebikola eswala yakungulu hijja nayo yakungulu yabiyungu ne zaka n'okusiiba ne shahada ntegereka ate obukkiriza ebikolwa byabwo bya mwoyo mpulirize kiki ekiri wano bannange siraamu ki ekiri wano obukkiriza ebikolwa byabwo byaki byamuki bya mutima ompulirize olwekyo kullu mu'minin muslimun buli mukkiriza musiraamu walaisa kullu muslimin mu'minan so si buli musiraamu nti mukkiriza kati omuntu asobola okwoleka obusiraamu n'obulungi kungulu nga munda si mukkiriza kati n'obunanfuusi kitegeeza ki obunanfuusi buteekelwamu emiteeko ebiri teeka okusooka obunanfuusi obunene webayita nifaqun itiqadiyun obunanfuusi obwenzikiriza obwokumutima nifaqu al akbar obunanfuusi obunene obujja omuntu mu busiraamu okibayita nifaqun amaliyun obunanfuusi obwebikolwa bimaana omuntu okukole ekimu ku bikolwa bikolwa byabaki naye ngaekikolwa ekyo tekituuka ku ddaala lya bunnanfuusi buli obujja omuntu mubuki mu busiraamu munfunye nabagambye nti obunnanfuusi buno bulina akakwate ku kibaita imaani kibaita nifaqu al akbar obunnanfuusi obunene kitegeeza idhaaru l islaami wal khayri y'omuntu okwoleka obusiraamu n'obulungi wa ibtaalu l kufuri wa sharri n'okweka obukafiiri n'obubi idhaaru l islaami wal khayri omuntu okwoleka obusiraamu n'obulungi kungulu wa ibtaalu l kufuri wa sharri munda n'akwekamu obukafiiri n'obubi bayita nifaqun akbar obunanfuusi obuki obunene ekyo kisemba badde saagala kutandikira ku ekyo olw'ensonga zange bajja kutandika kukireeta imaani n'olwekyo buli mukkiriza musiraamu so si buli musiraamu nti mukkiriza lwa nsonga omuntu asobola okwoleka obusiraamu n'akola ebikolwa by'obusiraamu naye nga munda mu mutima gwe mulimu ekirala ntegerekese munfunye tugambe tutya naye si buli musiraamu lwansonga omuntu asobola okwekweka mu baki n'akola ebikolwa by'obuki naye nga munda mu mutima gwe si musiraamu si mukkiriza ntegerekese wa kullu mu'minin muslimun buli mukkiriza musiraamu kullu mu'minin muslimun walaisa kullu muslimin mu'minan so si buli musiraamu nti mukkiriza kati kikibaita imaani kibaita imaani kirimu ebintu bisatu al iman
قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. إيمان شيء kigambo omuntu kyatula n'olulimi nagati ashhadu an la ilaha illallah, kino kiyitibwa iman. Ekyo kingiza omuntu mu busiraamu, ekiraga omuntu nti akkiriza obusiraamu. Wa i'tiqadun bil qalb, era iman kitegeeza enzikiriza omuntu gy'aba nayo mu mutima ey'okukkiriza nti la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Mufuna? Wa amalun bil jawarih, era iman kitegeeza okukozesa ebiyungo, okukola ebyo Allah bye yalagira. Tokkiriza bukkiriza nga tolina bikolwa. Obukkiriza buteekeddwa okubaako ebiki kibayita imaani kigatta ebintu bimeka? Bisatu. Okukkiriza mu mutima gwo n'okukakasa ti Allah yateekeddwa okusinzibwa, obutuufu bw'okusinzibwa, n'ebisinzibwa ebitaliyo ebisinzibwa mu bukyamu. Newatula n'olulimi noga nti n'okukkiriza ne Nabi Muhammad sallam bakawaani, na buli kyonna kyeyajja nakyo kya mazima, buli kyonna kye yajja nakyo kya mazima. N'oyatula n'oluki n'olanga nti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ekyokusatu n'okola n'ebikolwa ebigoberera ekyo kyokoze otya, kyoyatudde kyokkiriza. illa alladhina amanu wa amilu salihati, abakkiriza babeera bakkiriza abatuufu ng'obukkiriza bwabwe buliko ebikolwa, buliko emirimu emirungi gye bakola. Teri bukkiriza butuufu butaliiko bikolwa. Tuli ffenna kakati abantu wansi wa definition eyo w'okunnyonnyola okwo kwe tunnyonnyodde okwa imaani balimu emiteeko esatu ena. Omuteeko ogusooka, waliwo abantu abakkiriza nti obusiraamu butuufu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka wa Allah, naye ne bataatula. Abo tebabeera bakkiriza. Buli agamba nti akkiriza Allah n'omubaka alina okwatula n'olulimi lwe, kitundu ku kukkiriza kwe. Akkiriza obukkiriza nti obusiraamu butuufu n'atayatula, si mukkiriza. Wala taata wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam Abu Talibi, Nabbi yamugamba nti qul la ilaha illallah, gamba nti la ilaha illallah, yatula. Funa ekigambo kye naakuwuliriza nakyo, yatula. N'agaana okwatula. Yalina bwe nti atargaba an millati Abdul Muttalibi, oyagala kuva ku ddiini y'abajjajjaabo Abdul Muttalibi, atova ku ddiini y'abajjajjaabo, oyo yafa mukafiiri. Newankubadde yali akakasa mu mutima nti obusiraamu buki, naye n'atakola atya, tayitibwa mukkiriza, yafa mukafiiri. Omuteeko ogwokubiri gwe gwabafaanana batya, gwe gwabakakasa ne baatula ne bateeka ne mu nkola ebyo Allah bye yalagira nga bw'abyagala. Awo we bakkiriza abatuufu, bakakasa ebyo Allah bye yassa, ne baatula n'ennimi zaabwe ne balangira nti Allah yateekeddwa okusinzibwa ne Nabi Muhammad mbaka wa Allah, ne bakola n'ebikolwa ntegereka eby'ebiyungo ebigoberera ekyo kibakola batya, kibakakasa mu mitima gyabwe. Awo bakkiriza abatuufu. Omuteeko gwokusatu, abaatula n'ennimi naye ne batakakasa mu mitima. Qur'an eriwa? Naam, waliwo abaatula, njagala ya Luwarabu, abakola batya, abakola batya munziremu, naye nga tebakola batya, nga tebakkiriza ku mitima. Kitwagambye nti obunnanfuusi bwonna kitegeeza idhaaru lislaami walkhayri, okwolesa obusiraamu n'obulungi n'oyatula n'okwatula ku lulimi, wa ibtaalu lkufuri washarri, n'okukweka obukafiiri n'obubi mu mutima. Ogwo omuteeko. Baatula naye nga tebakakasa. Allah baga nti wa mina nnaasi man yaqulu amanna billah wa bilyawmi al-akhir wa ma hum bimuminin. Mu bantu muno bagamba tukkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero naye nga si baki, si bakkiriza. Allah bayogera ku suratul al-munafiqin, agamba bw'ati, katono nnyo njagala mwetegereze kye ŋŋamba kubanga kye kyandagiddwa okusomesebwa. Sura ya 63 agamba nti idha jaaka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Abannanfuusi bajja gy'oli baga tukakasa gwe oli mubaka wa Allah, era tebagamba nga omubaka. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu,
Allah yamanyidde ddala nti gw'oli mubaka bagiyita jumulata radhiya eyali mumakkati yali eteekeddwa okubaawo mu bigambo ebyo kijjanye ki mu Qur'an wallahu ya'lamu innaka la rasulu singa tiyali amakulu gandifudde naye Allah amanyi nti oli mubaka naye bakubadde bwe batyo bagamba nga balimba naye Allah amanyi nti oli mubaka we wallahu yashhadu inna almunafiqina lakathibun Allah akakasa nti abannafuusi balimba si batuufu yudhhiruna alislama yubtiluna alkufra boolesa obusiraamu ne bakweka obuki obukafiri gwe muteeko gwokusatu kibaita imaani omuteeko gwokuna be baatula be bakakasa nti obusiraamu butuufu ne batula n'okukwata ennimi zaabwe ne batakola gwenagwo omuteeko baatula ne bakakasa ne batakola batya ne batakola ibaada yonna ne beesamba obusiraamu al-i'raadu an diinillah kwesamba eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'mal bihi nga bwe kiri mu nsonga 10 ezijja omuntu mu busiraamu kwesamba eddiini ya Allah tebafaayo kugiyiga wadde ogikolerako tebalina kya busiraamu kyonna kye bakola eri abantu abasiramuka ne bakoma ku lunaku lwe baasiramuka n'atasaala n'atasiiba n'atakola mulimu gwonna gwa busiraamu olagwo omuteeka busibakkiriza kubanga obukkiriza buteekeddwa okubaako ebikolwa nga Allah bwagamba nti agamba ti Allah subhanahu wa ta'ala man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun bitambula bibiri faulaika yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bighayri hisab bagenda kuyingira ejjana bagabirirwe mu yo awataliwo kubalirira mu aya nyingi abakkiriza ne bakola emirimu emiki emirungi so tosobola kubaayo obukkiriza nga nnyini bwo tasaala tasiiba tayambala nga busiraamu agamba musiraamu talina kikolwa kya busiraamu kyona kyakola ki talina ibaada yonna gyakola oyo tabeera mukkiriza okusinziira ku mateeka agafuga kye bayita iman inda ahli sunna eriyo omuteeka omulala noluddiini gusobola okubaayo eriyo omuteeka omulala wansi w'ekigambo iman amakulu g'ekigambo iman eriyo omuteeka omulala nedda ndeesa abantu bamiteeka ena wansi w'ekigambo iman amakulu g'ekigambo iman teeka ogusooka munziriremu noluddiini sirika oliriza abali wano teeka ogusooka abakkiriza nti obusiraamu butuufu waka Allah beyassa ku nabi Muhammad butuufu naye ne bataatula na nnimi zaabwe aganaza obusiraamu manyi nti butuufu naye bagana okwatula abo si bakkiriza teeka ogwokubiri tuliranyise bwetu tugambe nti abakkiriza ne baatula ne bakola n'okukola ebikolwa ebyobukkiriza ebikakasa obukkiriza bwabwe abo bakkiriza abatuufu teeka ogwokubiri abaatula naye ne batakolera ku ekyo ne babanga kye baatudde kirala n'ekiri ku mutima kirala abaatula n'ennimi zaabwe naye nga tebakakasa mu mitima gyabwe kye baatudde abo be bannanfuusi abo si bakkiriza teeka ogwokusatu ogwokumeka abakakasa nti obusiraamu butuufu naye ne bataatula abo nabo si baki si bakkiriza yali akakasa nti obusiraamu butuufu naye tiyayatula abo nabo si bakkiriza teeka ogwokuna abakakasa nti butuufu ne baatula n'okwatula ne batakola batabukolerako obusiraamu ne bubeera saidi nga nabo bali saidi nga balina mannya bunnya na bifaananyi abo nabo si bakkiriza yemiteeko ena nga mmaliriza wumbawumba omuteeko ogwokutaano sheekhe wange munkuwonereka sheekhe wooli
anta maana teko gwokutaana ni agulaba njagala guvemu mmwe gwe twagumaze gwe gwasoose eriyo ogutannaba kwogererwako ddala nga nagwo weeguli guli mu mulyango mulala gwa irimu osaana ekirabo omumpeera ekirabo mwana muto gwani sooka ojja wano ogenda kuddamu oyogere nga bawulira amannya ani Senyoga Rayane abatakola batya abatakkiriza ne batatula era ne batakola اللهم فقهه في الدين ولم تعاون اجعله من الصالحين الفائزين انت تاونو ate mama we osomera wa kono town muslim abali wano mugambe taata we ona ayongere musomesa dini paka waggulu ajalimu ekyama mubu bakamumpeera akantu kanga omuteko gwokutaano abatakkiriza busiraamu era abatatula tebakkiriza era tebasobola kwatula abatakkiriza busiraamu era nga tebasobola kwatula nti buki ti la ilaha illallah gwe muteko gw'abantu abasigadde enamba yonna eyabatali basiraamu ntegerekese omwana ekyo akijjeewa bani njagala mumanye ekibaita fahamu okutegeera kigambo kinene atunuulidde emiteeko gyonna egyogeddwa n'alaba oguli opposite laba ogutannaba kwogerwa guteekeddwa okuba n'ebintu ebisatu ntegerekese akati mu kitabo kino njagala mbyogerebwe nti okuva mu busiraamu kibaita nawaqidul islam ebyonoona obusiraamu byonna tubaa tebiri 10 byokka naga nawaqidu tawhidi wal iman ebyonoona tawhidi n'obukkiriza wama yunafi kamalahu n'ebikendeeza obujjuvu bwa tawhidi waliwo ebyonoona tawhidi n'obukkiriza n'ebibukendeeza ebibukendeeza bye bitajja muntu mu busiraamu naye nga shiriki obanga bukafiri obanga bunnanfuusi bimenyawo obusiraamu ne tawhidi n'obukkiriza biri ebintu bisatu ekisooka al-kufru obukafiri singa omuntu akola ekikolwa kyonna ekyobukafiri obunene obusiraamu abuvaamu ekisooka ekyokubiri annifaqu obunnanfuusi obunnanfuusi ofaana butya obunene singa omuntu akola obunnanfuusi bwonna obunene kikolwa kyonna ekiyingira mu bunnanfuusi obunene obusiraamu abuvaamu ekyokusatu ashirku ogattako Allah subhanahu wa ta'ala singa omuntu akola shiriki yenna omunene obusiraamu abuvaamu ebisatu byebizimbirwako byonna ebijja omuntu mu busiraamu kati byonna ebijja omuntu mu busiraamu bitambulirako ebimeka ebisatu al-kufru obukafiri an-nifaqu obunnanfuusi ashirku obuki kati ebyo byonna ebisatu buli kimu kirimu ekinene n'ekiki shiriki omunene al-kufru obukafiri obunene bujja omuntu mu busiraamu bulina n'emiteeko ekyokubiri an-nifaqu al-akbar obunnanfuusi obunene bujja omuntu mu busiraamu bulina n'emiki n'emiteeko ekyokusatu ashirku obushirku shirku al-akbar shiriki omunene alina n'emiki n'emiteeko ntegereza ekitabo ekyo bakiteekateeka nawaqidu tawhidi wal iman ebyona tawhidi naleta ekisooka amthilatun ala alfaadu afaali min alkufri alakbar ebyokulabirako ku bukafiri obunene akati bwamaliriza obukafiri aleeta obunnanfuusi lwansonga bino bitambula bimeka ebiseera ebisinga obukafiri bulabula n'obunnanfuusi
n'agamba bw'ati ثانيا النفاق تعريفه definition النفاق النفاق هو إظهار الإسلام وبالنافس كويكولك وبالسلام ويبطان والخير نوبرونجي ويبطان الكفر والشر نكويكو بكافير نوببي وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله إيش الله يقول شيء kyeyasongako n'atulaga nti kino kiri bwe kiti n'atuzuukusa ku kyo inna almunafiqina hum alfasiqun eno hum damiru alfasli ekomesa obwonoonefu obusembayo ku baani ku bamunafiqin oyagala kumanya bantu bonoonefu be bannanfuusi ay alkharijuna an shar abaava ku mateeka ga Allah abatambulanga bwe baagala oyagala kumanya بباني بنافوس وجعل الله المنافقين شر من الكافرين الله يتلقى أنت بيوكسين بكافر أبيشكروا فقال إن المنافقين في الدلك الأسفل من النار أو النافوس بسوك وانسم مريرو تقرأكس أو سيم بايو النفاق نوعان أو النافوس بيتكيريني النوع الأول متكو بسوكا النفاق الاعتقادي obunanfuusi obwenzikiriza bimaana nga omuntu mumutima gwe muki munanfuusi wahuwa النفاق الذي يظهر صاحبه الإسلام bwe bunanfuusi nga nanyini waayoleka obusiraamu wayubtila الكفر nga mumutima akwesimu obukafiri وهذا النوع omuteeko ogwo مخرج من الدين بالكلية bujja omuntu mu busiraamu mu kiki mu mbeera yonna wa saahibuhu fi dalki alasfali min annar nennanyini gwo walubeerera mu muliro waliyadu billah era yasooka wansi wa min amthilati ala dhalik ebyokulabirako ku muteeko guno an yakraha al insanu rasula alayhi salatu wassalam ye muntu okubanga atamu omubaka tayagala mubaka tayagala busiraamu aw shay'an mimma jaa bihi oba ekintu kyonna ekyo omubaka kiyajja nakyo kassala aw alhajji aw zaka osiŋŋaana ajeja essala ng'alaba talina makulu osiŋŋaana ajeja hijja ng'alaba talina makulu takdhibu rasul okulimbisa omubaka sallam takdhibu baadi ma jaa bihi rasul okulimbisa emu kweyo omubaka byajjana sallallahu alaihi wasallam bukubu rasul okukyawa omubaka n'okumunyiigira sallallahu alaihi wasallam bukubu ma jaa bihi rasul baadi ma jaa bihi rasul okunyiigira emu kweyo omubaka byajja nabyo ngaomuntu tayagala bwemugamba nabbi awulira nga awulira bubi teri mukkiriza ayinza kuwulira bubi nga boogedde ku nabbi obanga bamugambye nti nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam taliyo أجاب الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط الله أعمالهم أولنا فوسلات مع الله بيسا الله ناس زوين من جاب أبالي مساشا مكة صلى الله عليه وسلم تري مكري ذات مع الله بيسا تبي أغالا تري مكري ذات أغالا النبي تري مكري ذات متوفو أكاكا النبي صلى الله عليه وسلم تريو akati mu bitendo byabwe alkarahiyatu lintisari dini rasul sallallahu alaihi wasallam okutamwa obusiraamu okutaasibwa obusiraamu obutaasibwa munanfuusi tayagala ayagala obeere wansi nga ddala abasiraamu bawangudde tayagala almasarratu binkhifadi dini rasul almasarratu binkhifadi dini rasul okusanyukanga eddiini omubaka jena yekoze etya enafuye ekakkanye mbeera y'abanafsi nabireeta wano an yafraha alshakhsu bihazimati almuslimina amama almushrikin fi maarakati muayyana okusanyukanga abasiraamu bawanguddwa an yahzana alshakhsu inda intisali almuslimina ani almushrikin kwekubanga anakuwala singa awulira nti abasiraamu bawanguddwa abasiraamu bawangudde abasiraamu bataasiddwa oyo abeera muntu ayoleka obusiraamu kungulu nga munda si musiraamu munfunye
maliriza na kano sheikh mampaka kisa maliriza na kano kati zanyo okubeera mu ensobi kati wali kibaita nifaqun amaliyun obunanfuusi obwebiki bwe mutera okuyita abantu oyo munanfuusi nga mubajja mu busiraamu olw'obutamanya naye buno bwe bayita nifaqun amali nifaqun asgar obunanfuusi obutono kibiyisa obutono mazambi manene lwansonga tebujja muntu mbuki mu busiraamu wabula ebikolebwa abaki abannanfuusi gimu ku bikolwa ebikolebwa abannanfuusi singa omusiraamu abikola atali mu nnanfuusi aba akoze zambi naye tetugamba nti si musiraamu ng'abantu batera okukirowooza agamba bwatyo omuwandiisi agamba nti kireeta nifaqu lamali wahuwa amalu shay'in min amali lmunafiqin kwe kukola ekintu kyonna mu bikolwa by'abannanfuusi allati la tasilu ila alkufri ebitatuuka ku ddaala lya bukafiiri baita nifaqun amali obunanfuusi bw'ebikolwa yemukkiriza okukola ekikolwa kyonna mu bikolwa byabaki byabannanfuusi ekitatuuka ku ddaala lya buki bya bunnanfuusi buli obuki obwenzikiriza obunene agamba mathalan agati la tusila alkufri ma baqai limani fi lqalbi obukkiriza obusigadde buli mu mutima ngakkiriza allah n'omubaka niye nakola ekikolwa ky'abannanfuusi wa hatha la yukhriju min almilla obwo tebujja muntu mu busiraamu wasilatu ila dhalik lakinahu wasilatu ila dhalik naye butwala omuntu eri obunnanfuusi obuki obunene wa sahibuhu yakunu fihi imanu ma badi min khisaali nifaq nanyiniwo asobola okuba nga alina ebintu bibiri mukkiriza naye alina ebimu ku bitendo byabaki byabannanfuusi nga bwe kiri mu hadithi ya abu huraira egati ayatu lmunafiqi thalathun bwoneno bw'omunnanfuusi buli busatu idha haddatha kadhaba bw'aba ayogera alimba okulimba kimu ku bitendo byabannanfuusi singa omusiraamu omukkiriza mu mutima akigwamu aba akoze ezambi eddene era aba akoze ekikolwa mu bikolwa byabaki byabannanfuusi tetugamba nti musiraamu omwonoonefu tetugamba nti mukafiiri otyo hadithi emerako ekyokubiri otyo waidha waada akhlafa bw'alaganyisa endagaano agyawukanako kyekikolwa mu bikolwa byabannanfuusi kimu ku bitendo byabwe omusiraamu bw'akigwamu akoze ezambi tegereka era ekikolwa kyakoze kyabuki naye omuki omwonoonefu musiraamu omwonoonefu kyakola kisobola okumutwala eri obunnanfuusi obunene n'aviira ddala mu busiraamu singa agenderera bw'atyo ayinza n'okuba ekiseera n'abeera nga naye afaanana ng'abannanfuusi abalaga obusiraamu naye nga mudda bakafiiri naye tetugamba nti mukafiiri ekyokusatu waidha tumina khana bwe yeesigibwa akumpanya obunnanfuusi waidha ahada ghadara bwakola endagaano agisalira enkwe waidha khasama fajara mu hadithi ndala bwafuna obutakkanya n'omuntu ayitawo bwagenda mu kooti bafunye obutakkanya n'omuntu atemerera ayogera n'ebitaliyo omukkiriza omutuufu tatemerera ne bwaba alina kyalwanirira singa n'abakyala ng'atemerera bbaawe ebigambo ebinene mu maaso g'abantu bafunye obutakkanya n'ayogera bingi singa n'omusajja ng'atemerera omukyala we n'ayogera bingi ekikola kyabaki waidha khasama fajara funa obutakkanya n'omuntu akola ki ayitawo asukka ekkomo n'atemerera n'okutemerera n'ayogera n'ebitaliyo bitendo byabaki byabannanfuusi omuntu bw'abigwamu abakozi amaki amazambi agamu kugamanyiddwa nti gatera kuba nabaki tugamba nti musiraamu omuki omwonoonefu ntegerekise munfunye ekyebantu batera okubigamba omusajja oyo mulimba mukafiiri munnanfuusi obunnanfuusi bayita asgar obuki so so obunene kitegeeza ki ekyo ti omusiraamu omutuufu maliriza na bino ateekeddwa ebyo okubikola ki okubyewala ateekeddwa okubyewala n'okwewala ebintu byonna ebikolwa byonna ebikolebwa abannanfuusi kubanga biyinza okutwaliriza n'okumekkereza ng'obafaananyi ntegerekise naam waliwo ebigambo muwandiisi byaleeta naye obudde tebujja kubisobozesa atharu nifaq ala alfard walmujtamai ebiva mu bunnanfuusi ku muntu sekinnomu ne society biki ebiva mu kubeera nti omuntu munnanfuusi
bingi bibi tujja kusoma babu tusomeko yakayo bunanfusi tumalirize n'ekyo. Barakallahu fikum. Njagala kubuuza kibuuzo. Sheikh nzikiriza mbuze kibuuzo kino. Abannanfuusi olwaleero weebali oba tebaliiwo. Era Qur'an yayogera ku bunnanfuusi ki? Mu Suratul Baqara ku ntandikwa, mu Nisa, Suratul Munafiqin. Zogera ku bunnanfuusi ku miteeko bunnanfuusi obwogerwako mu Qur'an ku miteeko gino emeka? Ebiri. Suratul Tawba nayo yayogera ku bannanfuusi. Naam. Qur'an sura zonna ebitundu ebisinga obunene byogera ku bunnanfuusi obunene obwenzikiriza so obw'ebikolwa. Lwaki abannanfuusi abali mu kiseera ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi Madina abaalabanga amaanyi g'obusiraamu gabayinze ne basalawo booleka obusiraamu munda bakweka obukaafiiri. Era abannanfuusi babeerawo nnyo ng'obusiraamu bw'amaanyi labola mu kiseera ky'Amin ekyalimu nnyo abantu abaasiramuka naye nga tebakoze eki, tebasiramuse mu mitima, wabula basiramuse olw'amaanyi g'obusiraamu agaliwo basobole okuyisaawo bye baagala. Kasita obusiraamu beera bw'amaanyi wabaawo obunnanfuusi bungi obw'ekika ekyo. Kisoboka olwaleero omuntu okujjanga munnanfuusi omukyala singa asiramuka kungulu ng'asiramuse atasiramuse munda mu mutima n'awangaala bw'atyo, musajja bw'avaawo n'alya embizzi n'anywa omwenge, waliwo gwe banyumiriza ateeka embizzi mu binyeebwa n'agiriisa omwami, oyo si musiraamu era munnanfuusi. Mu bunnanfuusi buno kubanga ayolesa obuki naye nga munda mukaafiiri. Abakyala bangi abali mu mbeera eyo banaayingira ejjana nedda bamuliro basooka nayo okusinga abatali basiraamu ab'ekikolo. Eriyo n'abasajja abasiraamuka ne bajja mu mizikiti ne basaala naffe naye nga si basiraamu mu mitima, nga bawakanya obusiraamu mu mitima gyabwe, booleka obusiraamu ne bakweka obukaafiiri. Abo nabo bali mu muteeko ogwo. Ntegerekise buli asiramuka n'abeera nga kungulu alaga busiraamu nga ekigendererwa kye kujja kulwanyisa busiraamu, mutima si musiraamu, ali mu muteeko ogwo gw'obunnanfuusi obuki obunene, era fi daliki al asfar min annar. Ntegerekise bulungi ebigambo byange. Subhanaka Allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Yamuwe mukono yatukoze bino neddala endala zifudde tezisomeddwa oyo akimanyi. Kumusala nedda seeka ajja kubyanukula muwali tusaale sheekh ajja